السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، amanya nga bulijjo omuro Sulaiman Kasule okutwala mu erimu ey'obusika. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akyatutuusizzaako wetutuuse n'okuba nga akyatuwadde obusobozi ate obutambula n'erimu eno. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala atuwe okugiganyulwamu n'okussa mu nkola bye tuba tutegedde. Allahumma amin. Naam. Tusoma abasika n'emigabo gyabwe n'embeera gye bateekeddwa okugifuniramu wamu n'obujulizi obutukakasa ku nsonga y'okubawa emigabo egyo mu maali y'omufu. Twasokera twagamba abasika abalina emigabo tebasukka 9 mu maali y'omufu, wabula nga tugenda tubannyonnyola. Asobola okuba omu, basobola okuba abangi. Gamba nga twatandika ne taata w'omugenzi etulaba omugabo gw'alina. Taata w'omugenzi bw'aba taliiwo, jjajja w'abaana oba jjajja w'omugenzi yabeera taata wa taata we. Oyo naye asobola okuba nga atadda mu kifo kya taata, n'okutambulira mu layini eyo okudda waggulu. Ne tugenda ku sayidi owokusatu gwe twalaba yali maama w'omugenzi. Maama w'omugenzi naye asobola okuba nga bw'atyo afuna omugabo ku maali ya mutabani we singa aba afudde oba muwala we. So ate bw'aba tasangiddwawo, jjajja ye maama azaala maama we asobola okubeera nga ajja mu kifo kya maama n'okutambulira mu layini eyo okudda waggulu. So nga tende ku sayidi ya taata waliyo jjajja mukyala era nabo batambula mu layini yemu ey'aba maama. So naye asobola okujja bw'atyo nabanga akusobola okukola ki? Okufuna ku mugabo ogwo. Era kitigambibwa nti babeerawo bombiriri mu ddala lye limu bagabana omugabo gwe gumu ku maali y'omufu. Ne tulaba owokuna gwe twalaba nga ye mwana omuwala gwe twatunuulidde. Yali babadde bakutaana abo abaana abawala nabo twabatunuulira nga be bamu ku basika abasikira omufu oba mukadde waabwe oba maama waabwe oba taata waabwe. Nabo bwe tuti tubeera nga twabakola ki? Twabatunuulira abaana abawala. So nga mubamu era ku be twalaba bwe twatunuulira taata ne tutunuulira jjajja musajja ne tulaba jjajja mukyala, be bantu abasatu abo, ne tulaba ne maama w'omugenzi, be bantu 4. Kati ate owokutaano be baana abawala be twatunuulira ab'omugenzi. Abo nno nabo nga balina omugabo gwabwe mu maali ya kitaabwe oba maama waabwe. Era ne tutunuulira abaana abawala asobola okujja nga ali omu oba nga bali bangi, n'emigabo ne tugitunuulira n'obujulizi ku nsonga eyo ne tubutunuulira. Olwali tugenda kulaba omuntu ow'omukaaga, era nabo baana abawala. Ab'omukaaga bano be bayita mirathu bintul ibini, baana bawala naye babeera bazzukulu ab'abaana abalenzi. Abaana abawala abo babeera bazzukulu ab'abaana abalenzi. Kigambibwa nti abaana abo abawala basobola okujja singa abaana abawala ab'omugenzi basangiddwa nga tebaliiwo. So abaana be abawala basobola okuba nga bajja ab'abaana abalenzi. Ekyo twakinnyonnyola kitegeerekeka bulungi nnyo nti engeri gye kiri nti omwana omuwala tazaala ng'azza mu kika, azaala fulumye bweru. Ensonga lwaki nti abaana ab'abaana abalenzi bakonsidaringibwa mu kika okusinga ate abaana b'abaana abawala. Bwekyo okuggyako ng'abaana abawala nga maama waabwe yafudde, olwo babeera bakonsidaringibwa era bwe batyo bwe kijja kitambula. N'olwekyo abaana b'abaana abalenzi abawala be bayita abazzukulu abawala, abeere omu oba nga bangi. Abaana abo abawala abo shaqiqatun kunna aw banaatu ammin. Si nsonga abaana abo bajja nga bataata omu, abaana abo abazzukulu abawala, oba nga bajja nga banjawulo nga bawala ba taata omuto nga bali mu ddaala lye limu. Walahunna fil mirathi 5 halat, balina embeera 5 obusika engeri gye babutwalamu.
oba engeri gye basikiramu omufu. Embeera ttaano zirina okugobererwa. Abaana abo kubanga basika obanga bafuulibwa abasika abayinza okugabana ku biki, ku byobugagga by'omugenzi. Ekisookera ddala tarithu nisfa farudan bithalaathi shuruuti. Si omwana oyo omuwala bw'asangibwa ng'aliwo omu afuna half, kuba twagamba mu migabo gy'omwana omuwala mulimu ekitundu ky'ebyobugagga. N'olwekyo omwana oyo omuwala afuna ebyobugagga nga bikwatiddwa ne byawulwamu emiteeko ebiri, ne bamuwaako ogumu nga gyenkanankana, ne bamuwaako ogumu olw'embeera ssatu singa zisangibwa nga weeziri. Ekisookera ddala adamul mu'assibu llaha wa huwa akhuha, kwe kubanga tewasangiddwawo mwana mulenzi omuzzukulu omulenzi bwe bali mu ddaala lyerimu, kwe kubanga tewasangiddwawo omuzzukulu ow'omwana omulenzi nga bali mu ddaala lyerimu, au ibnu ammiha, oba nga wasangiddwawo mutabani wa taatawe omuto. Mu mbeera eyo kitegeeza nti ggwe bw'obanga olina omwana omulenzi n'abaana abawala, jjukira muganda wo bw'afa, bwembanga gw'ofudde n'olekawo abaana baabo abalenzi n'abawala. Abaana abo abalenzi n'abawala muganda wo bw'afa, ekisangibwa nti taliseewo mwana yenna, so abaana abo basobola okujja ne bakola ki, ne bamusikira newankubadde kuba mwe muba mu ddaala lyerimu oba nga mugatta taata mu mbeera efaanako bw'etyo. Kikitegeeza n'olwekyo abaana abo basobola okujja ne babeera nga bamukola ki, bamusikira fi darajatiha nga bali mu ddaala lyerimu, au anzilu minha in ihtajat ilayhi, oba eddala lisobola okuba nga likkako. Gambanga nti ali waggulu ow'eddaala erya waggulu nga mwana muwala, kyokka ate nga ow'eddaala erya wansi mwana mulenzi, kitegeeza abajja kuba mwetaaga. Lwaki? Kubanga omuwala emigabo gyonna tagenda gimalawo. Kitegeeza omuwala bw'anaamala okufuna emigabo gye ne giggwawo, ono ekinaaba kisigadde kijja kuba kiweeno omwana omulenzi ali wansi w'eddaala lye. Akalombolombo akookubiri adamul musharakatu laha wa hiya ukhtuha, bateekeddwa okuba nga omwana omuwala oyo okufuna haafu y'ebyobugagga ateekeddwa okuba nga ali omu nga talina amwegattako omulala mu ddaala lyerimu, au bintu ammiha, oba muwala wa muki wa kitaawe omuto, alati fi darajatiha nga bali mu ddaala lyerimu, ateekeddwa kuba omu. Akalombolombo akookusatu adamu wujudul hajib, wateekeddwa okuba nga tewali wamuziyiza yenna. Watuhjabu bintu al-ibni min al-miraathi bil-ibn, omwana omuwala owa omuzzukulu agobebwa oba aziyizibwa mu busika singa wasangibwawo omwana omulenzi ow'omufu, singa aba waali oyo omwana omuwala tasobola kujja. Wa bintu al-ibni al-a'la minha, era singa kisangibwa ng'omuzzukulu waliwo omutendera ogusooka, ab'omutendera ogwokubiri baba tebajja, babeera bagobebwa. Lwaki? Kubanga bano ab'ewaggulu be bakonsidaringibwa, tukitunulira. N'olwekyo walbintaini au albintai al-ibn al-a'la minha, era singa kisangibwa abawala ababiri nga we bali waggulu era abali waggulu, era kitegeeza abakola ki, aziyizibwa. Ma lam yakun ma'aha hina idhin mu'assibin fi darajatiha au al-anzil minha, oba nga ekyo bakiyita mu karibul mubaraka ne karibul mash'um, singa kisangibwa nti waggulu mathalan waliwo abawala babiri abali mu ddaala erya waggulu, singa wasangibwa abawala babiri mu ddaala erya waggulu, kiba kitegeeza omwana ono omuwala omuzzukulu ow'eddaala erya wansi agenda kugwa. Olwaki? Kubanga bali bagenda kutwala emigabo gyonna egyaki, egy'abalenzi. Naye ate wabawo akaana akalenzi bwe bali mu ddaala erimu erya wansi, ono kano akawala akazzukulu kaba tekagenda kugwako mutendera ogwokubiri, baba bagenda kwegatta ne kano bafune ekiba kisigalidde mu byobugagga, awo wajja okuba nga tagudde. Eyo embeera esooka. So embeera ey'okubiri tarithu thuluthaini, omwana oyo omuwala omuzzukulu asobola okufuna ebibiri ebyokusatu, farudan nga mugabo ma ghairiha, singa ababa bazze nga bali babiri oba nga basukkakaawo, bishurutin au bithalathati shurutin, nga waliwo obulombolombo busatu obukonsidaringiddwa, era bwe buno wammanga. Mwe muli wujudul musharakatu laha wa hiya ukhtuha, singa babeera babiri, singa babeera nga bazze nga bali babiri, au bintu ammiha al-musawiyatu laha, oba muwala wa tatawo omuto nga benkanankana mu ddaala lyerimu fi daraja, bimaana an yakunna ithnataini fa akthar, either nga bazze babiri oba okusukkawo, kuba ekyo twakirabye mugabo gw'abaana abawala ogw'ebibiri ebyokusatu
bagwegattamu babiri n'okwambuka waggulu. Ekyokubiri, akalombolombo akokubiri, adamul mu'assibu laha, tateekeddwa kubaawo omwana mulenzi yenna bwe bali mu ddala lye limu, kubanga wajja kuba baziyiza okufuna omugabo ogwo, bagenda kuba bafuusa baliriridde ebyobugagga. wahuwa akhuha nga ye mwannyinaabwe, aw ibna ammiha alladhi fi darajatiha, oba omwana wa tata w'omuto bwe bali mu ddala lye limu, aw al-anzilu minha in ihtajat ilayhi, oba akkako wansi awo singa bayeetagisiza okuleetebwa. Naam. Kokusatu, adamu wujudi al-hajib ala ma sabaqa bayanuhu fi al-halati al-ula. N'olwekyo tewakeddwa kubaawo aziyiza abaana bano bawala abazzukulu kubeera nti akola ki, bajja okufuna ku byobugagga. Ngamba ng'omwana omulenzi ow'omufu aba abagoba, baba tebasobola kufuna kya bugagga kyonna singa asangibwa nga waali. Kitegeeza obusika buno butambulira mu madaala. Kati nga bw'ola bitwala by'omwana omuwala ow'omugenzi bw'abeerawo, ate bano abazzukulu tebatera kujja. Singa wasangibwawo abaana abawala abali waggulu mu madaala, bano abazzukulu baba tebakonsidaringibwa, babeera bakola ki, babeera bawummuzibwa, tebasobola kufuna ku bya bugagga. Wabula ddi lwe bajja mu kifo ky'abaana abawala ab'omugenzi singa abaana abawala basangibwa nga baafa. Naam. Alhalatu athalitha, embeera ey'okusatu, tarithu ta'asiban. Bino byennyini bye twalabye nga abaana abawala bwe basikira n'obusika bw'abano bwe bukola ki, bwe bubeera, lwakuba nti buno obusika bw'abano bweyongeramuko obulombolombo 5 bwe tujja okutunuulira, 2 ne bufuuka 5 ku bw'abali abawala. Akalala ke tutunuulira nti omwana omuwala ono asobola okusikira ebiba bisigaliddewo mu byobugagga, nga bwe nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, ng'omwana omuwala afuna ebyobugagga nga azze n'omwana omulenzi, nga tugoberera etteeka erigamba nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Omwana omuwala bwe babeera babiri, omulenzi tumuwa emigabo 2 egifunibwa abawala ababiri. Omugabo gw'omulenzi adabolinga abawala 2, amakulu agatta omugabo gw'abawala 2 tufuna omugabo gw'omulenzi. Nolwekyo wujudu ma'asibullah, yoyo omwana omulenzi abazze agamba nti omuwala talina kufuna mugabo, alindiridde ebyobugagga olw'okuva ku mwana omulenzi. Wahuwa akhuha, nga yabeera mwannyina, aw ibnu ammiha al-musawi laha fi daraja, oba omwana wa kitaawe omuto bwe babeera benkana mu ddala lye limu. Kitegeeza baana b'abataata abato be bagenda okuba nga basikira ki, basikira abafu. N'olwekyo bwe kityo bwe kijja kitambula mu madaala nga bwe twakinnyonnyola. Ekyo akalombolombo akokubiri, adamu wujudi al-hajibu, tewateekeddwa kubaawo aziyiza mwana ono muwala. Kitegeeza omutendera gwe tuliko gwe gukusikira ebyobugagga ebisigadde, tewateekeddwawo kuba amuziyiza ala ma sabaka bayanuhu fi al-halati al-ula, nga bwe twagambye nti singa omwana omuwala asangibwa nga waali, ate ono omuzzukulu omuwala batagenda kujja. Olino kyekyo, waddaliilu ala hadha mirathu hadha al-mirath, oba obujulizi ku nsonga essatu zetutunuulidde, y'emu ye aya gye twakozesa ku baana abawala. Allah subhanahu wa ta'ala wagambira nti agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa 2 falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera ezo yatunnyonnyola n'agamba nti omwana omuwala, Allah balamira eri abaana bammwe omulenzi afune omugabo ogufunibwa abaana abawala 2. Fa in kunna nisaan fawqa 2, ate babeera bawala nga basukka ku 2, falahunna thulutha ma taraka, bafune 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf, bw'abanga azze nga omwana omuwala ali omu gwe baleseewo, afuna ahaafu y'ebyobugagga. Kitegeeza nti etteeka lye limu erikola ku baana abawala, lye limu lirikola ku bazzukulu abawala, kuba babeera mu mutendera gwe gumu. Singa bano baba bavuddewo, bali babeera bazze mu kifo ky'abaana, bwe kityo bwe kitegeeza. N'olwekyo kyava agamba nti wa auladul banina, abaana b'abaana abawala b'abaana abalenzi, auladun bayitibwa baana. Waqad ajma'at al-umma ala anna waladul banina aw anna waladul banin yaqumu maqama al-awlad. Abamanyi bakyegattako dda nti abaana bo we batali, abazzukulu be babeera abaana bo, dhukurahum kanu aw hinatha, si nsonga baana abazze baana balenzi oba baana bawala. Amakulu abaana b'abaana abalenzi babeera baana bo, baba balibwa nti baana ba kikaakyo, be baana bo ddala ddala, kuba abaana bw'ofiirwa omwana wo omulenzi naye ng'alese akulekeddewo abazzukulu ab'ekikaakyo ekyo, babeera baana bo, bw'ola nti baana. Oga nti awo omwana wange watali ndabira kwonoone, kati ye mwana wange. Kyo kitegeeza babeere bawala oba balenzi.
n'olwekyo abaana abo bakola ki bakonsideringibwa bwe kityo abamanyi bakigatta ku baana bona abalenzi nga yarithuna kama yarithuna era abaana abawala abo n'abalenzi basikira ddala mu busika bwe bumu bubufu nga bataata baabwe baali badde basikiramu ne bamaama baabwe waggulu. Kyekyo kyekitegeeza nti era kivola nga aya tukozesa zezimu bujulizi bwe bumu naye maddaala ge gaawukana. Wayahajibuna kama yahujabuna era n'okuziyiza kwe kumu nti ono bw'abeerawo aziyiza ono ye prosesi yemu gye tugoberera. Idha lam yakun lilmayiti awlaadu lissulbi, singa tewasangibwawo baana ab'entumbo ez'omufu, amakulu omufu ng'akoze eki omufu nga yafiirwa abaana nabo ng'asigazzaawo bazzukulu. Ebyo no jabbira mu kitabo ekiyitibwa al ijma' صفحة يا ستمويمو البيان في مذهب الشافعي باب نينيو مجلد وغومويندا صفحة يانا مومويندا مغني المغني مجلد وغومويندا صفحة يكومي باكا كومي نيمو شرح صحيح البخاري نشوف مجلد وغومنانا صفحة إيابي ستو أنا مومويندا bisatu ana mumwenda. Kati embeera ezo zetulabye essatu zetwalaba ate ku baana abawala era kati katulabe embeera ez'abaana abawala bano abazzukulu ezeeyongerako ebbiri okuweza embeera 5. So embeera ey'okuna ku baana abazzukulu abawala ab'abaana abalenzi tarithu bintul ibni sudusa farudan, omwana w'omwana omulenzi omuwala omuzzukulu omuwala asobola okusikira ekimu eky'omukaaga nga mugabo gwe wahidatan kanat au aktharu, si nsonga z'omu obanga bazze bangi, shaqiqatun kunna au banatu ammin fi darajatin wahida, eitha nga bazze nga baluganda ku taata waabwe oba nga bazze nga bagatta bakutaata omuto mbeera efaanako bwetyo. Bithalatha shurut, era waliwo obulombolombo busatu bwe bateekeddwa okufuniramu eky'omukaaga ekyo ekimu eky'omukaaga ekyo. Agamba nti ekisookera ddala antujada albintu alwahidatu faqat, wateekeddwa okuba nga omufu yaliseewo omwana omuwala, omwana we ddala omuwala omu. Kitegeeza nti omwana omuwala omu oyo emigabo gijja kuba tegiggwaayo egy'abaana abawala. Kyetuva tugamba nti ekimu eky'omukaaga ekyalibadde kisigalayo kigenda kuweebwa bano abaana abazzukulu abawala bakifune. Aw bintu libni al-a'la minha walaysa ma'a albinti aw albinti libni al-a'la mu'assibun. So tewateekeddwa kubaawo omwana mulenzi amakulu omwana ono omuwala omuzzukulu naye ateekeddwa okuba nga ali yekka nga tewaliwo ate mwana mulenzi bwe bali mu ddala lyerimu. Akokubiri adamu wujudul mu'assibu li binti al ibn, omwana ono omuwala omuzzukulu alina okuba nga azze yekka nga talinaayo mwana mulenzi bwe bali mu ddala lyerimu. Wa huwa akhuha aw ibnu ammiha المساوي لها في الدرجة أو الأنزل منها إن احتاجت إليه. So ateekeddwa okuba nga ali yekka nga tewaliwo mwana mulenzi mulala yenna bwe bali mu ddala lyerimu amakulu omuzzukulu omulenzi. Akokusatu adamu wujudul hajib laha, tewateekeddwa kubaawo amuziyiza. Ntegeeza omwana omuwala oyo omwana omuwala omuzzukulu tateekeddwa kubaawo n'amuziyiza nga bwe twannyonnyodde nti singa wabaawo omuwala owookubiri ku baana b'omufu olwo kitegeeza bano baba bagenda kugwa. Waddaliiru ala hatha alhaala obujulizi ku nsonga eyo obujulizi weebuli bwe tugoberera kwe tusinzira okumuwa omugabo ogw'ekimu eky'omukaaga. Hadithu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ye hadithi ya ibn Mas'ud Allah aseme ku ye yagamba nti qada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama lilibnati nisf, nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'akyaliwo yalamula mu busika naga nti omwana omuwala ow'omugenzi ateekeddwa okuweebwa haafu y'ebyobugagga bye abanga yaliwo ng'ali omu. Walil ibnati libni as-sudus, ate bwe wabaawo omwazzukulu omuwala kitegeeza nti singa wasangibwa nga waliwo omwana omuwala bamuzaala n'omwana omulenzi naye omwana omulenzi n'azaalayo akaana akawala kamu, kati omulenzi n'afa n'alekawo mwannyina ne kawala ke. So kitegeeza nti obusika bubeera bujja nga bagenda kusikira mukadde waabwe taatulula abazaala abaana abo, ono omwana omugenzi omwana omuwala alina okufuna ahaafu, ate kali akazzukulu akawala ko kaba kalina okufuna ekimu eky'omukaaga. Olwo basikira taata w'omugenzi mu mbeera efaanako bwetyo. N'olwekyo bwekyo bwe kitambula practically kisobola okutegeerekeka naye wano kunnyonnyola obeere ng'obitegeera mu madaala.
n'okutegeera emitendera nga bwe gitambula. N'olwekyo takmilata lithuluthaini ensonga lwaki tuwa omwana oyo omuwala ekimu eky'omukaaga ekyo, kuba emigabo gy'abawala mu Qur'ani gyonna giri emigabo gya 2 so singa omuwala omu ajja n'atwalako ekimu kiba kitegeeza omugabo ogumu guba gusigalidde emabega, singa wabaawo omuwala ali mu ddaala erisemberera ku eryo eryoyo aba aweebwa ekiba kisigadde okujjuza omugabo guli ogw'ebiri wamabaqiya falil ukht ekiba kisigaddewo oluvannyuma lw'ekyo mwannyina w'omulenzi singa asangibwa nga waali aba aweebwa omugabo ogwo. N'obujulizi obulala wali anna allaha ta'ala ja'ala nasiba albanati athuluthain, Allah yaddira omugabo gw'abawala n'agufuula gwa 2 nga bwe tugambye. N'olwekyo fa idha lam yujadu illa bintu wahidan, singa tubasanga mbasika nga tewaliwo musika mulala ino okuggyako omuwala omu ow'omugenzi, lam ta'khudhu illa nisfu, ng'ate ye atwala kitundu ku by'obugagga, wa baqiya min an-nasibi al-binti sudus min nasibi albanati, so nga baba wasigaddeyo ku mugabo gw'abawala okujjula 2/3 wabasigaddeyo ekimu eky'omukaaga, fayu'ta li banati al-ibni, olwo no kiba kigenda ku baana b'abaana abawala be bazzukulu, ku baana b'abaana abalenzi be bazzukulu abawala. Takmilatan li thuluthain okujjuza omugabo guli Allah gwe yayogera mu Qur'an, nasiba lil banat, nasibi albanat ogwo gw'abaana abawala. Akalombolombo akasembayo nga ke kalombolombo ak'okutaano halatul hajib, kikiseera oba embeera y'okuziyiza halatul hajib, fatuhjabu bintul ibni fa akthar hajiba hirimanin bil ashkhasi fi lhalatayn. Abaana bano abazzukulu abawala basobola okuziyizibwa mu busika nga waliwo abaziyiza, waliwo omuntu abaziyiza. Asookera ddala tuhjabu biwujudi far'i alwarith almudhakkar, baziyizibwa singa wasangibwawo omwana omulenzi ow'omugenzi. Jjukira ye twagamba omwana omulenzi bw'abanga yasigaddewo ali mu basajja abatwala ebyobugagga ebitalina kikomo, wa huwa al-ibnu wa ibnu al-ibni al-a'la minha. Singa wasangibwa omwana omulenzi ow'omugenzi oba ne wasangibwa omwana omulenzi asinga ku bazzukulu bali ab'omutendera ogwokusatu eddaala, kitegeeza nti omwana oyo omuzzukulu omulenzi ali mu ddaala eryokubiri ow'omwana omulenzi asobola okuziyiza abaana abawala ab'abaana abalenzi abali mu ddaala eryokusatu, baba tebasobola kujja kufuna bya bugagga. Akalombolombo akokubiri tuhjabu albintaini fa akthar au albintaini al-ibn al-a'la minha, omwana oba abaana abawala ab'abalenzi abazzukulu kitegeeza basobola okuziyizibwa mu busika singa kisangibwa nga waliwo abaana abawala ababiri ab'omugenzi bwe basangibwa nga we bali, kitegeeza abaana abazzukulu abawala baba tebagenda kujja. Lwaki? Kubanga omugabo guba gugenda kuggwaawo mu mbeera efaananako bw'etyo. Akalombolombo ako ketunuulidde bwe bityo bwe katambula. Lwaki? Kubanga omugabo guba guwereddewo ddala, istaghraqna thuluthain, 2/3 biba biweddewo, biggwera mu baana abawala babiri singa basangibwawo. Ma lam yakun ma'a al-binti al-ibn hadhihi ibn aw ibn, singa kiba kisangibwa nga tujja kugendayo okubeera nga bakijja kuwanvu, kijja kusumbuwa, kubanga kitegeeza mu madaala gabeera gakka. Abaana abawala bwe bazaaligana nga bwe tugamba nti obusika bujja butambula, obw'abaana bubeera bukka wansi ate obw'abakulu baba bwambuka waggulu. N'olwekyo bwe kityo bwe kitambula mu mbeera efaananako bwe bityo. Obujulizi nga bwe tulabye gy'emigabo egyo, emigabo 5, obulombolombo 5 gy'emigabo 5 abaana abo gye basobola okuba nga ate mwana wattu basikiramu obugagga obwo nga bwe tulabye mu mbeera efaananako bwetyo. Mu mbeera ey'okuziyizibwa, mu mbeera ey'okusikira ekimu eky'omukaaga, embeera ey'okusikira omugabo ogutamanyikiddwa singa babajjawo omwana omulenzi, embeera ey'okufuna ekimu ekyokubiri, n'embeera ey'okufuna 2/3. Ebyo nno bye tunuulidde nga n'abaana b'abaana abalenzi abawala abazzukulu nabo bwe batyo basobola okuyingiramu mu mugabo ogwo. Wabillahi tawfiq. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.